8 bafudde, kitalo, bomu endala eteguluddwa, Precious Remy akiguddeko so ng'ate muna ne Derick bitabuse. Kale ago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Buli we twogerako nga mugamba lwaki oteeka banno wansi, bannayuganda temwagala avaayo, buli avaayo gwe mugezaako oteeka wansi. Nsooka ne okubajjukiza nti nze siina buzibu na muntu asayininga contract simanyi ambasada nga bamuwadde sawaani za piraawo, bamuwadde kyakulya. Okitegeera kubanga temulina nnyo kye mufunayo. Just abantu babakozesa olw'okuba mulina feemu ne babakozesa ensobi. Ne mutasooka kunoonyereza mwe ne musayininga busayinizi olwa excitement olw'abantu babawaana mbu sky is the limit. Okitegeera muna ne Derick mwatunula mu kamera ne mugamba kampani etwala abantu mu America, Canada, simanyi Germany. Nze okyemanyi namwe mwagala nnyo okgenda mu America. Lwaki tebasooka kutwala mmwe? Okumanya namwe mu bintu by'obufeero ebyo mwemuli. Muna oyo mukazi yali mu WhatsApp group yo era mwavenga mubipanze mujje muferefera abantu kati bali mu komera biza bagabaza nasa babbi abantu sente empitirivu temunavaayo kyogerako bwe twogerako wano banno baveeko sky is the limit temwagala avaayo yakuleka mailo Derick ebyo mulimu ebya muna the mad girl part 1 part 2 ebyo sibye tulimu kati ng'omusimbi gw'abantu gutokomoka. Musooke mutubuulire kampani wejene bagamba mujukubira akalango bamubere bambasada temunoonyereza era kibaleetera ekyo kubeera nga muli desperate olw'ensonga bwe mwafunawo erinnya n'emirimu ne mugivaako muna walina akalimu kakabbaga nga bakwala mu 200 n'okasuulawo. Ekirala muweeko ku value si buli omu anajja nti ayagala bamukubira kalango abagala bambasada nga mukkiriza musooke munoonyerezeeko oyo Helena simanyi Heleni mubbi teri atamumanyi mu bubbi yabbako ndowooza ne ku magi mu butoobwe oyo yabbako ne ku nkoko obubbi bwaliko. Okitegeera buli kintu kyemukola mumanye teri abantu ababakirizaamu eriyo bakadamu eyo mu biyumba nga ye ku muna ne Derick kwafiira ng'avuma buli kiramu. Okitegeera kulwamu era nga buli kyemusazeewo naye kyagenda na bagamba nti ate munanga akuddira mu luyimba taluwoomya ate ne lubalewo omulamu bw'atyo tasamirirwa nga w'obiwulidde sigenda kubeera ng'ate mbaako n'ekimu kyenziramu ku ebyo mukwano gwange byowulidde okuggyako okwongera okubeera ng'ate nkubiriza abantu mwenna balangira companies ez'enjawulo bambi mubeere ng'ate mwegendereza sooka weekenneenye kampani eyo gy'olangira kubanga ekyamazima singa ebintu byonooneka gwe agenda okubeera ng'ate okola ki ofiirwa erinnya lyo naye nga mujje baleko gyonna gye mutussako engalo mikwano gyange mwebale butako wakuntegeranga matu mbasasirako mwabayita mu bizibu eby'enjawulo bajagulizaako mwe mwenna abatuuse ku buwanguzi mwabafiiriddwako abantu bammwe saba emyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuza emirembe ate era bw'atyo agiramuza ekisa agumye emitima abaka ab'enganda assaakaate bambi n'ab'emikwano mwabakuziza zi birthdays olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mbagaliza buwanguzi mbagaliza buwangazi mu bulamu obw'ensi eno amanya enzo omumbejja Aisha Nassolo gwe yakanayungako essaawa eno yennyini mukwano gwange wanofunirawo updates nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku bacelebrities baffe bonna amawulire agagenda mu maaso ku bankuba kyeyo amawulire gano amalala butereevu gonna ogassangawo wano eno saakati n'okubeera ng'ennaku ezimu of course tubeera ano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kale bambi ngenda kusaba kintu kimu subscribe nga teekako akadde butereevu mukwano gwange tojja kwejjusa kati no munnange ntuuse okubeera ng'ate nkutuusaako amawulire gano essaawa eno yennyini wabula nga ngenda kusaba nti toseetuka kubanga ate namala mangi nnyo mangi ddala butereevu gajja kuba ate gakutuukako essaawa yonna naye ng'okwongerayo mu mawulire gaffe abantu 38 ng'era baneeno babadde basibe bambi bwe batyo bafiiridde mu muliro omuliro guno eno tegutegerekese ku kikwe guvudde wabula nga bambi guzze ne guzingako ekkomera eryo ate wali mu kibuga giteega ate mu kitundu ekyo ekya Burundi ewe batyo bambi 38 bafudde so nga ate abatanategerekeka bayitirivu babuseewo bambi n'ebisago so tusaba emyoyo gy'abagenzi bambi katonda agiwumuza emirembe ate era bambi agiramuza ekisa agumye emitima abako ab'enganda ssaakati n'ab'emikwano yadde banene abafudde babadde basibe naye bambi osanga mufiiriddemu abatalina misango ng'oba oliawo babadde balinda kubeera ng'ate bawozesebwa bateebwe oba oliawo n'abalina emisango bannange eno si yembonereza ate munange esaanidde okubeera nga omuntu afa bw'atyo wabula nga omuliro gwo tegutegerekese ku kigwe kuvudde naye nga byebyo mukwano gwange na maaso eruuyi eyo so nga ate ekitongole kya Uganda Police Force ekitegulula bbomu nawe ekityo olunaku
olunaku olwaleero kiteguludde ekibadde kirowoozebwa okubeera bbomu awo mu kalina zooni ekibuli era nga weebatyo kigambibwa mbu kino kisuuliddwawo abasajja babiri ababadde batambulira ku boodabooda so bambi twongere okubeera nga ate tuwenyweza kubanga Uganda we yatuuse yakaaye ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala mukwano gwange yonna gy'osinzira okubeera nga ate ompuliriza munange weesabire ensi yo sabira famire yo kubanga ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala so nga ate munange nga nkusiibula ngenda kuba ati nkulekerako vidiyo eno munange ku luno Precious Remy ate bw'atyo yazigudde mudoza Precious Remy ffenna tumumanyi bulungi omukyalo oyo ate akola wali ku Spark TV program live wire mukyala Bindeeba omu bw'ati kati nno munange olunaku olwaleero Dr. Sefko ono TikTok bw'atyo olunaku olwaleero gwalumbye naye nga omuvubuka ono nze nina essuubi nti gye bujjako awo bayinza omuyingizaako ate munange mu kkomero olw'ensonga nti ajja bw'atyo n'ayogera ebyenjwanjwa bingi nnyo ku bayimbi ku ba celebrities ab'enjawulo ono n'amujootekako bino ono n'amujootekako biri wabulanga si byangu n'akamu n'akeddagala kankusibule ne vidiyo eno sula bulungi kusaba subscribing nga woba tonnabateekako akadde butereevu tojja kwejjusa likinga vidiyo eno woba ojagadde sharinga woba ojagadde musule bulungi abankumira takumira mpeera goodbye for now toseetuka TikTokers gather. It is time for Precious Remy. Mama Kalimunda. Oliocha, how are you looking, girl? Happy birthday. Bale tukena kuyimbira olimba lwa palaso baneemala muba kuongera endala. You look so nice, you look so dope. Chichi, omusajja bane alabika akufukirira. Omusajja akufukirira. Bane yonyiri otunulanga kyakulya we naka glow we naka goye. Kwegamba olinganga atabbanga ku musajja w'abanno. Olinganga atabba ku musajja w'abandi nnyini mwakola embaga y'ekifere. Yekambuze ng'omusiro. Ennyindo zino z'ogaziyiza nga zikulinganga emidumu gy'ataaba. Gikulinganga zino emidumu gya bye gitwala amaze e Rwanda. Kicho. I cannot even dare sit next to you because mba neeraliikirira oxygen wange oyinza omusika ina n'omumalawo. Okitegeera wenna owunyiriza ebyaleero n'ebyaddi kwegamba ogaziyiza ennyindo. Was it the poor photographer? Gwatalina pose? Gwewa attitude eri bitch nga ate toli kiki? What's really not happening? No, talk to Dr. Sefko. Bino mbimalanga, talk to Dr. Sefko. Okitegeera bino mbimalanga ne wenna wenna otunulanga aka omanyika mukena akakejje akakalirire. Nze binsanga ng'ebyo mpiseewo. Anyways, ffe tukwagala nnyo happy birthday. Webale kutuuka ku myaka gye owezezza ye emyaka emeka. Owezezza emeka? Talk to me yo. Nese fukwagala yonolesa. N'ebyo Precious tojja bimanya. Nja kubimanya. Nina muwa level. Gwe sirika. Okitegeera Precious. Nenge kyakuyimpa ya. Kye kyakutwaza abasajja b'abanno. Kwegamba gwe wayimpa wabwoti n'otonya n'obeeranga ejjuuni omanyirina ejjuuni kyekyakubisa abasajja bamuno nze nakwewunya nnyo okugenda n'ogwo ogusajja naye obanga birthday sijja kululininga ddeeyo kankuleke weeyagale gwamanyi omwoma otunuuliranga akabwa akabbi akagumya omugongo gwamanyi n'obumwa bwennyininyini ndaba tewanyini ennyindo yali teyeetaagako pini wabula yali yeetaagako eri n'ozitaaga ozimanyi zino ezoyateeka ku mbizi z'omufaamu gye yeetaagako naye tukwagala nnyo ziddogotaaga zeweetaaga tukwagala nnyo ffe tukulinako buzibu Dr. Sefko akwagala batiktok abakwagala we love you so very much. Continue to giving us lugambo tuwe olugambo lwosakasaka tutuwe in peace. We love you so very much. I rest my case. I love you so very much.